Olwabbalaza yanga 10 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 batuuze n'abakristaayo b'ekkanisa ya St. Peter's Ndeeba baakera kuwuniikirira oluvannyuma lw'okusanga ekkanisa yaabwe ng'emenyeddwa olw'enkaayana ku ttaka. Abamu ku bakristaayo mulina omukadde ono Grace Namatovu twabasanga mu maziga na kwesansabaga. Kubanga oli mukadde tolina ssente naye emirambo gyaffe baligisabira wa eyo kyokka kyekinkaabya wawe mama adda twawuliranga abantu b'Abaganda bagaba ettaka ne baligabira amakanisa naye ate kati bano babba bubbi. Olwalero lwegiwezza emyaka 5 bukya bino bibaawo. Omukolo gw'okujjukira ebyaliwo gubaddeko okukumba era ng'ekiwejjewejjo kibadde ku kibangirizi ewamenyebwa ekkanisa eno nga we wabadde okusaba okw'enjawulo. Omusumba w'e Katwe Emmanuel Lutaya yakulembeddemu okusaba kuno. Mu nsi yonna waliwo eyali amenye ku kkanisa. Kati omusango ogwo omulamuzi n'agugeraageranya n'ebintu ebirala. Abamu ku bakadde abatandika ekkanisa eno batubuulidde nti nakati bakyawulira ennyiike ey'okumenya ekkanisa. Twabonaabona nayo okuzimba wano. Tumaze okugimaliriza omusajja oyo Dodo najja n'agimenya ng'ate naye yasabirako wano. Ne twewuunya bwewuunya okulaba omusajja eyasabirako wano alimu Katonda ate n'amenya ekkanisa. Ekkanisa eno yamenyebwa olw'enkaayana ku ttaka wabula bano batubuulidde nti omusango gwekuusa ku ttaka okutudde ekkanisa baaguwangula. Kuwoza musango mupya naye guli omusango gwasazibwamu era bino byonna bye baali bakola byasazibwamu byonna. Ffe twawangula omusango mu kkooti era bino byonna bye balimu byakwewuddisa mbu ate baddayo okuloopa basinga ogw'amancholo ne tugusinga kakati ate kkooti yasazeewo nti n'ekyapa kya Dodo Vico simanyi yali akiyitaani ekyo kyasazibwamu. Bano basabye omukulembeze w'eggwanga atuukirize ekisuubizo kye eky'okubazimbira ekkanisa empya. Sinziza mu mabaati enkuba bw'etonnya tusooka kwera mazzi ne tusobola okuba nga tugenda mu maaso n'okusinza. Tusaba ssebo pulezidenti otuukirize kye watusuubiza. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni taata waffe mukadde waffe ate mwannyinaze yasuubiza Ndeeba okuddamu okutuzimbira ekkanisa yaffe kyemusaba kyokka. Ebyo nga bikyali awo abadde omulabirizi wa Busoga Simon Naimanye atandise okusibula abakristaayo oluvannyuma lw'okuwummula wiiki ewedde. Ono era asabidde mu kkanisa ya St. Luke Makembo yakamalirizibwa okuzimbibwa abakristaayo b'e Makembo nga bakulemberwa ateekerateekera minisitule y'ebyempisa n'obuntubulamu Danstan Balaba. Asoose nakusala era byalo byaimwe byemibwamu emirembe gibabugaane abaana baimwe gibugaane abakyala baimwe gibugaane abaami baimwe. Balaba akunze abantu okufuba okulaakulanya ebitundu gye bava nga bayita mu buweereza obw'enjawulo. We should love our areas and contribute to the development of that area. We need to do social corporate responsibility from the little that you earn. Aye kisa kya Katonda kikoze ogwakyo era nebaza nnyo kino infunye ekyamagero mu bulamu bwange kyentajja kwerabira abaana bange baiduka.